Bobiwine olwaleero katubere b'amazima nnyo singa olwaleero Bobiwine akeera n'agamba ngenda kusisinkana Pulezidenti Museveni n'ebyokuvuganya ku opposition mbirese nenkubuuze ku bantu abali ku NRM yange nungi saidi y'abayimbi Bebe Cool, Eddie Kenzo, Baliri Pazo, mwena abali ku campaign ya President Yoweri Museveni oba aba federation ey'abayimbi ya NRM bani basobola kiwagira bonna bakiwakanya okitegeera omulala kwabo ababeera ku mikutu gya social media n'ama TV abagamba opposition manyaki omusajja mumuleke ani asobola kuwerekera Bobiwine okuli mukasambide Nsereko Munyagwa genda kubano Mpuuga agati batese batabara Bwanika Mukaku bani basobola kuwerekera Bobiwine agende mu State House ature ne President Yoweri Museveni wabereko dialogue benyini tibasobola na kuchikiriza ngo Bobiwine asinkane President Yoweri Museveni batya akalimoti kabeerawo sawa zino Bobiwine agamba mbitadde ebya Uganda mbitadde nina sente zange nina mansion yange Magere nina business zange zitambula already nina business zange mu America oba Canada oba Bungereza ngenze na family yange Uganda yamwe ntai bulyomu eyafuna akalimo manya ba advisor manya ba federation manya ghetto structure byonna bikomaawo tokitegedde wakina ghetto structure buliko ku bwa Bobiwine ba advisor buchamani manya advisor ku ghetto bakasani ni kusasira mwemanyi mwena n'abasookolo di RDCs RCCs bikomaawo kati gwe odda ku TV nodda ku radio nodda ku YouTube dogamba Bobiwine talina maanyi ate wafuna omulimu ogwo gwoliko n'obusente bwofuna ku lwa Bobiwine sawa zino n'akeera n'agamba nze nfaaki nina sente zange nina biichi zange nina mansion yange buli kimu kye nalowooza ku nsi nkifunye nfaaki n'ebye Uganda mwena kalimu nye bane ogamba kalimu bane ma ONC manya biki
manya ghetto structure, manya ebintu bye mutonze tonzeewo manya busako bukuma stage busako sako tubateremu sente ate wakanaki ye kubanga eyo si strategy okuteeka abantu mu order kubanga byajja bitya